Zange weka ekitiibwa omulwanyi wange gwe Katonda wange wamanye byange bwe yaliwo Mukama waliwo kati waliwo n'enkyawe gwe Mukama Taata gwe Kabaka waffe gwe Mukama waffe ekitiibwa Mukama w'abakama w'abaana-mwandu Kitawe w'abamulekwa weka ekitiibwa kikukwana. Hallelujah. Amen. Kama yebaziwe nnyo yeka ya kutegeera yamanya ebibyo yeka yamanya olugendo lwo yeka yamanya ebiddako yeka yamanya newogenda okumalira yeka yamanya entandikwayo ate era yeka yamanya enkomerero oyo. Mukubireko mu ngalo ga zinoga mu linnya lya Yesu. Thank you choir. Thank you choir mugikubireko mu ngalo y'ababulizi b'enjiri. Evangelism choir. Thank you evangelism. Mwebale. Amen. Musobola okutuulako. Bw'omala okutuula gyayo Bayibuli yo ekitabo kigenda kubeera kya Daniyeri nsanyuse mwenna okubalaba mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Mukama yebazibwe nnyo abaleese. Hallelujah. Mukama yebale nnyo okubaleeta abajja okumpi n'ewala. Genda mu Bayibuli yo mu kitabo kya Daniyeri essula y'omukaaga. Kiki kye wayingiramu? Kiki kye wakola otya? Kiki kye wayingiramu bwe walokoka? Kiki kye wayingiramu bwe wakkiriza Yesu? Kiki kye wayingiramu bwe wagamba nti ndokose? Oyina peesa lye wanyiga, peesa kyeryo, era bw'omala oddinyiga kyekiddako, era osanyusaani, era onyiizaani? Bw'omala oddinyiga osuubira ki? Ebyo bwe otaabitegeere obulokole bugenda kukaluubirira, ogendere bwerere mugeena. Bayibuli egamba nti abantu bange babuze olw'okubula okumanya. Abantu bange babuze. Awali ekigambo kubula mu luzungu kye bayita perish. Oluzungu egamba my people are destroyed. Endala egamba my people have perished. They have gone astray. Okay? And from that we can get so many other words related to that. Naye Katonda agamba mu luzungu agamba abantu bange bazikiridde olw'okubula okumanya. Ewali ekigambo bazikiridde version endala ziteekawo babuze kubula kumanya. Ekigambo ekyo kumanya kigazi kubanga kizingiramu n'okumanya
kyewayingiramu bwewagamba nti ndokose. Tulina ekkanisa olwaleero, tulina omulembe ogw'olwaleero gulina mixed understanding ku nsonga y'obulokole. Abantu bannyo balokoka naye tebamanyi bulungi kye bayingiramu, tebategeera bulungi bwe balokoka bayingira mu ki. Abamu balowooza bayingira mu kinyumu, abalala balowooza bwe balokoka bayamba Mukama, era bangi kuba bamwemulugunyiriza okumuyamba ne balokoka, naye n'okutuuka olwaleero nga talina kye yakozeewo, ate nga bo bamuyamba ne balokoka. Bawulira Mukama ateeka obbasasula olw'okulokoka kwabwe, era bw'alwalwawo katono nga bayomba ngaga naye Yesu tabadde bulungi feya. Ayinza dde okubanga namuyamba nendokoka, kati emyaka gigi neena 5 namuyamba nenyingira mu bulokole bwe, obulokole ne bubeerabeeramuko ku bantu kyokka nendokoka, naye n'okutuuka wali nabanga tanansasula. Abo nabo gye bali abalina perception ye, bo balowooza balokoka bayamba ani? Munyambe munziremu, bayamba ani? Mukama. Bamusuubira okusasula, ateekwa bakompasetinga olw'okulokoka kwabwe. Tebamanyi na kumanya nti ate bo be balina n'omwebaza, oba bwe kuba kusasula be baalisasudde. Lwaki? Ekigambo kulokoka bwe nkiza mu Luganda olw'ewaffe eri ekannabulemu kitegeeza okusimattuka. Kitegeeza ki? Ekigambo kulokoka kitegeeza okusimattuka. Awo ekintu ekibadde kigenda okukutta, okuwona, okutaasibwa, kibayita okulokoka. Singa obadde ogudde mu kinnya kya fuuti 6, oli nakuweereza omugwa n'ovaayo, oyo agukuweereza n'akusikayo, aba akulokodde. Era bw'oba omunyumyako ogabane nabadde nfudde. Mwami gundi wano yeyakoze atya? Mwami gundi yanduku nabadde mpwedde. Bw'obadde ogadde mu nnyanja gundi ajja n'akuvubayo, akuvubye, akulokodde. Era oyo gwe bayita omulokozi, yakulokodde. Gwe yalokodde ne bakuyita ayalokose, yalokose. Kati nze mbuuza, omuntu bajja n'akuvuba mu nnyanja ng'obadde ogudde mu nnyanja n'akusikayo, kugwe naye ani alina okwebaza munne? Sikyabawulira? Sikyabawulira? Gwe bajjeeyo gwe olina okwebaza, gwe olina okutunulira ekyakukoleddwa n'okisiima n'okyebaza. Bw'oba olina nekyoba osobola okukozesa nga weebaza, nakyo n'okireeta ne weebaza oyo akikukoledde. Enjiri ebadde over the years ebadde presented mu ngeri ez'enjawulo. Kyobalaba nti ebreedi nze abantu abalina okutegeera okw'enjawulo. Abantu amu babagamba, wulira engeri gye tugibuuliramu, lokoka Yesu akuwa emmotoka, lokoka Yesu akuwa omwami, lokoka Yesu akuwa omwana, lokoka Yesu akuwa visa, lokoka simanyi owulira, lokoka Yesu akuwonye. Kwegamba okulokoka twakwatibako incentives, twagattako ebigenderako nti bw'olokoka Yesu akuwa kino. Nze ndowooza essira twalisinze kulisiba ku kintu kimu ekibaawo ng'olokose. Abatume kye baayogerako, lokoka Yesu akuwa obulamu obutaggwaawo. Yesu akuwa eki? Kubanga ekyo kiraba kiri inline. Era bali Bayibuli egamba nti emitima gyabwe ne gibaluma bwe bawulira enjiri ku lunaku luli lwa Pentecost. Bayibuli egamba nti emitima gyabwe ne gibaluma ne babuza Peetero n'abatume abalala abaaliwo, ti abasajja abooluganda, kati tukoze tutya okusinziira ku bye mwogedde bannange? Kirabika lwe kyetteeka okukola, kati tukoze tutya? Peetero n'addamu n'abagamba, mwenenye, mukkirize, mubatizibwe, munaaweebwa ekirabo gwe Mwoyo Omutukuvu. Sinagambako ndi bw'olokoka tolina kyofuna, sinagamba ndi bw'olokoka tolina kyofuna, naye okulokoka okukwatachinga ku material earthly things, I think that is very wrong. Bituga nti lokoka ofune ennyumba, tuba tumaze okuva ku bulokole,
tuba tuganga bagamba nti kati Yesu alina okukwawaadi nga alina okukusasula olw'okulokoka kwo. Era kivula babangi kuffe bw'aba akeereyo bikola oluusi ng'akyatereeza bulamu bwo, akyalina engeri gy'akutereeza alabe ng'abikukolera wangi. Tufuna attitude, tunyiiga mangu, abamu n'okubivaamu ne tubivaamu. Edda ennyo nzijukira mu myaka gya 80 eyo 86 ffe we twalokokera, abantu bangi abaali babulira enjiri, kati nga n'ebyogerwa bingi mu kibuga, kati n'ababinyonyola mu ngeri ezo ez'enjawulo nga nabo bwe bali ababinyonyola mu ngeri ezo. Nzijukira nga tulokose mu kibinja mwe twalokokera, tuli Kibuyaawo ku prayer palace, edda ennyo bagiyitanga Victory, gyolaba kati gye bayita prayer palace. Naye tuba tuli awo nga tuwezezaawo emyezi ng'ebiri, abavubuka abakalokoka tuli awo batudisaipolinga, batuteekateeka, bwe bamala akawungeezi tujja eno ku paaka ne tuwulira enjiri, wabangayo enjiri ku paaka n'ekuwowino. Akabinja ako ak'abavubuka abakalokoka, omuvubuka omu ne yeevaamu. Oluvannyuma lw'okwemulugunya okumala akabanga, yeevaamu n'abuuza omutume Deo omugenzi kati balabye ekkubo, n'amugani Musumba, nze akange nga sinnakafuna. Musumba nga yalowooza asaaga, n'amugandi akaki, n'amugaa yi Musumba ate kati mmale kwewozaako nnyo, nze mbadde wano kati wiiki eyasooka, eyokubiri, eyokusatu, tuli mu wiiki 6, n'ekirabika bannange baafuna, nze sinnakola ntya, nze sinnafuna, kuba bannange bonda bate banyiga balabika baafuna. Omutume n'amubuuza okufuna ki, nga ye omutume alowooza oba kufuna mwoyo mutukuvu oba kufuna ki, kumbe omuvubuka ali serious, alina kyayagala. Nga Musumba saagala ate kati biyingiremu okwekoza. N'amugamba otegeeza ki brother nga Musumba sooka gye baatugamba nti omuntu bw'alokoka bamufunirayo akantu. N'amugamba ani yagamba? Naga babyogera wano, twabiwulira wano, twabiwulira ffe kyekyatuleeta. Baga nti omuntu bw'alokoka bamufunirayo akantu, nti mmwe abazungu babawa ssente ne mutulokola ne mutuwaako. Kati nze bukyambeera wano tuyingiddewo emyezi egi sirina kyenfuna, buli lwenzija nzirayo nga bwe nazze, akange nga sinnakafuna. Omusuma naga nti ekiki bakugamba batya? Ndi bagamba omuntu bw'alokoka bamukola ki? Bamuwaayo ku kantu. Namugandi nkubulira Oluganda, weetaaga oddemu olokoke, olabika tewalokoka. Weetaaga ofukamire oteeke emikono waggulu oddemu okola otya, kubanga olabika walokoka bikyamu. Ebyakulokosa, ebigendero ebyakulokosa birabika wawulira bibi bifu, kati weetaaga kuwulira bituufu oddemu olokoke. Simanyi wulira kakati oyo yenna yeevaamu ye n'ayogera. Naye olowooza bameka abataayogera, abaali batayogedde oba abataayogera abaali balowooza bwe batyo? Ate tomanya naye ku mulembe guno bandibanga mu kyaki mwe bali, oli bamugamba bw'olokoka bakutwala mu Amerika, nagamba maama ani asuubwa okugenda mu Amerika, kangende ntuulaawo mbeerewo oba oli abajja bajja batuyole batutwale. Simanyi olira wole kubaga nti bw'olokoka ofumbirwa mangu. Naga ndi waayi ate ndozi kikiyinza okukola kangende mbabeeremu abalokole, tomanya. Wole kubagamba bw'olokoka ofuna omukazi gye bali abawala ab'obwereere gye bali, naga ndi kanyingire obulokole. Oyo naye mulokole kubanga bamugamba ojja kufuna omukazi, omulala bamugamba mulimo. Kakati eyo nze mu opinion yange ye presentation enfu ekozeseddwa okupresentinga enjiri, era ereese obuzibu bwonna bwe tulimu. Kyovulaba okugwa kungi, abantu bangi abagwa kubanga abantu concept, the real concept, the right concept ya salvation abantu tebagitegeera. Yensonga lwaki olwo buli abeera frustrated n'okugwa n'agwa, kuba yawulira birala bamugamba birala ate alaba tebibaawo. Mwe muli abagamba nti Yesu yali badde abeebaza, bw'oba olokose Yesu alina okufuna olunaku akwebaze. Naye kakati kale today wali ku kutegeera nga bwe kwali badde, nga bwe twakkiriziganyiza nti okulokoka kitegeeza okusimattuka. Okulokoka kitegeeza omuntu okujja mu kinnya kye wagwamu
futi nga nkaaga n'akuweereza omugwa n'akusikayo. Okulokoka kitegeeza obuntu okujja ne bakuvuba nga wagudde mu nnyanja ne bakuvubayo, obadde omaze n'okumira ku mazzi ne bakusikayo. Nze mbuuza, gwe bajje mu nnyanja noono ajjeeyo, ani alina okwebaza munne? Wangi? Ani alina okwebaza munne? Omusajja ng'alyoka akulonda ku kkubo, emboloka gye wabaddemu babaasi yafudde, wabadde otambuza bigere nakusanga saa 6 ogw'ekiro ova Masaka, ate olina omwana ayonka, wabadde ogenze kuziika, owulira okanyoomye okayeeko ekifuba okuva eka Mmengo, owulira oyagala otambule paka Kampala, obwongo bugamye kirabika kisoboka, walabika kumpi, okayeeko ekifuba, olina kusinga na ku saa 6 ogw'ekiro, nakusibirako emmotoka ga mukyala kiki, waliwo obuzibu nti ye olagawa, nti Kampala ogenda kutuukayo otya? Kiki lwaki otambula kiro? Ti emmotoka gye twabaddemu yayabisa omupiira naye nze nyina omwana ayonka, nyina okugenda e Kampala. Nalaba nga ne byeyogera tobitegeera bulungi, nasiba pulado ye nagamba kakati kale yingira wano nkutwale, n'otuula mu mmotoka n'asimbula. Muba mutuuka empigi n'omuga nesebo nga tonnampa kyakulya, ondeeta buleesi gwe okuva lwewantadde mu mmotoka gwe tosobola kirowooza ndi njagalayo ekintu. Omunduka tubuyitako gwe toyimirira, nze njala ennuma, wantadde mu mmotoka yo, tonnampa yadde akantu konna ak'okulya. Can you imagine? Think about that. Ndowooza ku ekyo. Musese naye nga si bwetyo bwe tulizoninga, bwetyo bwe tulizoninga obulokole. Era abantu bangi abanyiivu abali offended lwaki Yesu talina kye yakozeewo ate nga bo baalokoka. Nze mbuuza, gwe baleese mu mmotoka noono aleese, ani alina okwebaza munne? Naye bwetyo bwe tubirowooza, bangi kuffe tetuli banyiivu. Otuuka n'okusinza amannya g'okusinza ne gakuggwamu, otuuka okusaba agasaba ne gagaana, tuka okuyimba noga nyimba mu biki, yankoleddewo ki? Kiki yakozeewo? Ate nga obulokole bwe tumububeereddemu okumala wano akabanga, naye talina kye yakoze. Kama ebazibwe omutaana guli nti tewategeera bulungi kye wayingiramu. Weetaaga otegere kye wayingiramu, osooka okisiime, osooka osiime Katonda. Weetaaga otegeere wangi, weetaaga otegeere kiki ekyali kubaddeko singa tewalokoka. Yokaana 3:16 olwo lirinyiriri mwenna lwe mumanyi obulungi lugamba, Katonda bwe yayagala ensi n'okuwaayo n'akola atya? Kitegeeza yawaayo dda, ye yawaayo n'okuwaayo n'awaayo omwana we eyazaalibwa omu yekka, amukkiriza aleme okubula naye abeere n'obulamu obutaggwaawo. Amukkiriza tegulimusinga, naye atamukkiriza gumaze okumusinga. Gukoze gutya? Kyogere nkiwulire, gukoze gutya? Gumaze okumusinga, kubanga takkiriza linnya lya mwana eyazaalibwa omu yekka owa Katonda. Omwana oyo owa Katonda bwe yajja ng'abuulira yagamba, mudduke obusungu bwa Mukama obugenda okujja. Message ye yali clear, ng'egamba bantu kudduka obusungu bwa Mukama obugenda okujja. Ekitegeeza ekyo kye yatuleetera. Waliwo obusungu bwa Mukama obupayirinze, obwetegese, obugenda okuzikiriza ensi eno, nga buva ku kibi ekitatandikira ku ggwe, ekyatandikira ku Adamu myaka mingi egiyise, naawe kwe wagattiragatira ebibi byo bye wasobola okukola, nga Katonda ensi eno yonna amaliridde ogizikiriza lwa kibi ekyo. Neraba n'atterawo ka windo okuyita mu mwana we Yesu Kristo, n'agamba fine, kambaterewo omwana wange wali, bonna abamukkiriza bayite mu oyo balokoke.
abatakkiriza bonna mbateekeko omuliro. Ekyo Katonda kye yakukolera era ekyo Yesu kye yakukolera. Yajja kuwonya busungu bwa Mukama obugenda okujja, era abatalokose bonna bagenda bufeesinga, bagenda basuula mu muliro ogwaka ate ogutazikira gye bagenda okubeera ate nga tebafa naye nga gubookya emirembe n'emirembe, kye bayita obusungu bwa Mukama n'ebirala byonna ebigenda okubaawo. Mukama waffe yeebazibwe. Omusajja omu yagamba bw'ati, yaŋŋamba nze gwe yagamba, myaka mingi era egiyise, ndoza twogera ku mwaka gwa 1990, nali nakatandika ekkanisa eyasooka ludda lweyo Salaama. Waliwo omusajja eyo Salaama kati mugenzi, yali musajja mukulu, namusanga mukulu ng'alina emyaka 97, bamuyitanga Vincent Katongole, yali kojja wa Ssaabasajja famire eyo y'Abalwasa, naye ye yali mulokole. Be baabulira enjiri eyo mu myaka nga gya 1905 oba nga mu myaka gya 6, bw'atyo bwe yaŋŋamba be evangelist abaaliwo. Namusanga ku ndiri nga musajja mukulu nnyo, nga yakaddiwa nga takyatambula, alina emyaka ndoza 97, gyali 97, naye ng'akyayogerera ng'ategeera. Yaŋŋamba bw'ati bwe yali ng'anyumya nange, naŋŋamba mwana wange mubuulire enjiri. Naŋŋamba ffe boolaba twabuulira enjiri twaweereza Mukama. Naŋŋamba nze njagadde Mukama okutuuka ku myaka gino gyonna gye ndiko. Kyansoomooza nnyo, nze nali nakalokoka kwolwo nali nakaweza emyaka nga 5 gyokka mu bulokole oba 6, nendaba awezezza emyaka 97. Nekinsoomooza neŋŋamba kati ono Mukama yakuuma atya obulokole paka olwaira abantu bagwira ku mu myezi 6, bagwira mu mwaka gumu, oli naagwa mbu obulokole bumulemeredde bumuzitooweredde. Ono abadde mulokole emyaka gino gyonna, Mukama nange nyamba nsigale nga ndi mulokole. Mukama waffe yeebazibwe. Naye omusajja yaŋŋamba bw'ati, yaŋŋamba mwana wange Kiganda, ne muganda wange muzeeyi, naŋŋamba nze gwolaba ekinkumye nga ndi mulokole paka olwaleero, Mukama yampa okwolesebwa, yantwala mu ggulu n'annambuza eggulu nga bwe lifaanana. Naye teyakoma kunnambuza ggulu, yannambuza ne Geena n'aginnengeza n'engiraba bwefaanana. Naŋŋamba bino nti Kiganda mutabani, egeyeena gye nalaba mbi nnyo, tewali muntu yenna gwe naalijagaliza kugigendamu. Ekyo tekyali kipya kye yali aŋŋamba, waakiri ekyo nali nkimanyi, nange nali nzikiriziganya nakyo, naye yagattako ekya blowing mind yange. Naguno gwakabulirwa nkijjukira nkyewuunya, kuba sifunanga muntu yali akiŋŋambe. Yaŋŋamba nti geyeena gye nalaba yali mbi nnyo, nga ne Setaani yennyini teyeetaga gigendamu. Ne mugamba eki, n'agamba nti singa wabaddewo kyansi Katonda twali mwegayiridde n'asonyiwa Setaani. Mbu ye ku geyeena gye yalaba, mbu ne Setaani yennyini teyandigigenzeemu, bwe yalaba bwefaanana, engeri gye yategekebwa, obungi bw'omuliro ogugirimu, mbu ne Setaani naye teyaligenzeemu. Kati ate ekyo kyantiisa nnyo nze n'okutuuka olwaliro nti okugenda mu geyeena, saagala balimba. Geyeena etuuka n'okubanga omusajja yagamba nti ne Setaani tagimwagaliza, mbu naye teyaligigenzeemu. So nga ffenna tumanyi nga Setaani atukoze ebikolobero ebitayogerekeka ku duniya kuno, era buli muntu tamwagala. Buli muntu waliwo ne bamulagaawo nti Setaani wuyo ali awo mulyango amukuba ejjinja, buli muntu amulinako obusungu. Naye omusajja yagamba ng'oggyeko byonna bye yakakola, mbu naye singa baddewo engeri y'okumuddiramu, mbu baali muddiddemu n'atagigendamu. Kati nze ekyo kyayongera gintiisa, era ekyo kyanyongera okwagala Yesu, ne mpulira nga ndabira ddala alina kye yankolera
ndabira ddala sina kye mubanja bw'ali bayagadde buli kyagenda okumpa ejja kuba bonus olede yampadda buli kyampadde na buli kyagenda okumpa bonus lwaki olede kyeyankolera kinene nnyo. Erinnya lya Mukama libazibwe. Sikyabawulira bannange, Mukama yebazibwe. Bassebo ne bannyabo tulina okufuna understanding eyo kituyamba okusiima Yesu kye yatukolera. Oleme kubeera mu bulamu bwammwe mulugunyirisa buli kaseera ng'olinga amubanja, ng'olinga alaba nga talina kye yali akoze, ng'olaba nga atabadde feya kati naye ali eri akwewuunya. Oleda alaba yakola nnyo naye ate gwe olaba nga atalina kye yakoze. Olina mayindi eri emuga nti mubanja namulokokera nayingira obulokole bwe alina okunsasula. Nambira naye bakulinaanye nti Katonda si gwe omubanja yakubanja. Muŋŋambire nti Katonda si gwe omubanja ye yakubanja. Ye yakola atya? Yakubanja. Era ayagala okuwulira ng'omu appreciatinga, era ayagala okuwulira ng'omusiima. Era oba kisoboka buli nnaku muyimbireyo akayimba akamwebaza akamusiima olw'ekyo kye yakkolera. Ani awulira ngambeko nti amiina? Tegeera kye wakkiriza, tegeera kye wayingiramu, tegeera kye yakkolera, tegeera omuwendo gwe yasasula, tegeera. Bw'onootegeera ogenda ku appreciating obulokole, ogenda bubeeramu n'emirembe, ogenda bwagala, ate n'ebirala agenda bikuwa kubanga olede omaze omulaga nti kye yasooka okukolera okikola otya? Okisiima. Bw'otootegeere bulokole bugenda kulema. Kino si kinyumo. Ekyokubiri kyenjagala otegeere, simanyi oba mukyampulira bulungi. Ekyokubiri kyenjagala otegeere nti kye wayingiramu Yesu waliwo ayakisasulira. Waliwo ayakola atya? Waliwo ayakisasulira. Ayakisasulira ye Yesu. Bwe yali asasula yasasuza bulamu bwe, yayiwa musaayi gwe okugula okufuna. Tewaaliwo omuwendo mulala gusobola kugula. Ebbanja eryali libanjibwa ku ggwe lyali lyetaaga bulamu, lyali lyetaaga musaayi, lyali libanja kufa. Gwe wali oteekwa okufa ku lw'ebibi byo. Lwaki? Kubanga empeera y'ekibi, sikyawulira, empeera y'ekibi kufa. Kubanga ekyo kye bagamba Adamu, bamugamba omuti guno togulyangako kubanga olunaku lw'oligulyako tolirema kukola otya? Kufa. Nolwekyo ekibi kyo kyali kikubanja kufa ng'olina kusasuza bulamu bwo. Kiki Yesu kye yakkolera? Yesu kye yakkolera n'ayimirirawo mu kituli n'agamba nti bamuleke agende battemu nze. You were supposed to die for your own sin. Each one of us wali olina okufiirira ebibi byo. Yesu n'agamba nedda, nedda, bamuleke agende, leka nze nfe mu kifo kye. N'afa mu kifo kyo, n'asasula omuwendo gwo, ne yeetikka ebibi byo. Bayibuli emwogerako nti oyo ataamanya kibi yafuuka ekibi ku lwaffe, ffe tulyoke tufuuke obutuukirivu bwa Katonda. Ataamanya ki? Kibi. Yesu yali tamanyi kibi. Yazaalibwa mu system
etayina kibi, kubanga ekibi kitambula nga siriimu, kitambulira mu musaayi. Ekibi kitambula nga kabootongo, kyajja nga kiranduka bulandusi, kyava eri ku Adamu. Adamu be yazaala ne bajja nakyo, nabo be bazaala ne bakisikira ne bakisikayo. Kyova olaba kiyita ekibi ekisikire, kyajja kiranduka bulandusi mpaka kamaffe bazibu. Katonda bwe yayagala okuleeta Yesu wano nga yalina okuyiwa omusaayi gwe ogugenda otunaaza ebibi, yalina okukola amagezi Yesu bw'aba azaalibwa aleme kubaamu kibi. Lwaki? Kubanga alina ekibi, tasobola kununula balina bibi. Omumenyi w'amateeka mu kooti tasobola kweyimirira muntu yenna. Toyinza gendayo ng'oli wanted nga bakunoonya, naawe wenyini bakunoonya nogasaba w'ekitiibwa omulamuzi oyo nze ngenda omweyimirira olwaleero, nagajjayo ID ogenda ogijjayo nga gogo badde banoonya. Tosobola kweyimirira muntu mulala mu kooti olede nga ate nawe bakunoonya ng'oli mumenyi w'amateeka, naawe oli ku bondi oba ku beyiro, tosobola kweyimirira mulala. Kyobulaba ku nsi wano waali wabuzeewo omuntu yenna asobola otulokola. Lwaki? Kubanga buli muntu yali girite, yali wanted, buli omu yali ku bondi, buli omu yali avunaanibwa ebibi bye. Kati ate nga atulokola ayina kuyiwa musaayi. Katonda olw'okuba yatusinga okumanya biology, yamanya nti omwana, omusaayi ogubeera mu muntu, omusaayi ogubeera mu muntu guva mu kitaawe. Kitaawe yagupasinga on. Omusaayi oguli mugwe gwa taatawo. Bwe kiri? Ya maama we yali bubeezi. Maama we yali bubeezi bank account. Nga bw'okwata sente zo n'oziteekawa mu bank account ne zikola amagoba, naye nga guwa zitwalayo. Omusaayi ogukulimu gwonna gwava mu taatawo. Eryo ttonde lye yatonyezaayo lye lyakimuleetanga omusaayi ogwo gwonna. Bameka baga nti nkiwulidde ekyo. Kati ekyo Katonda yatusinga okitegeera. Katonda n'amanya nti Yesu bw'abeera ne taata ku nsi, ekibi kijja kuba kimugendeddemu. N'abulookinga ekyo, n'agamba kati ngenda baweereza omuntu nga ye talina taata ku nsi. Ngenda baweereza omulokozi ng'alimu omusaayi naye nga ku nsi talina akaani taata, whereby ng'ekibi kiri ekyajjira mu Adamu, ekyajjanga nga kiri mu syndicate, kiri mu chain, kijja kitambula, nkibulookinze, nkisazeeko, nkitaminatinze. Gambako nti amiina. Katonda n'akola system eblocking ekibi. Yensonga lwaki olaba Yesu talina taata. Lwaki? Asobole okubeera n'omusaayi oguli unique, ogutaliimu kibi, kubanga ekibi kya Adamu tekisobodde kujjiramu, bakisazeeko. Kibadde kitambulira mwani? Kibadde kitambulira mu taata. Taata bamusazeeko. Taata wa Yesu kyava abeera Katonda. Taata wa Yesu kyava abeera ani? Katonda. Ye taata we, mwana we. Najja nga ekimuleese kulokola nze naawe. Najja n'abeera ku nsi nga ffenna bwe tubeerako, n'akwatibwa ebitukwata ffenna. Naye olw'okuba teyaliimu kibi, ensigo y'ekibi teyaliimu, kali ka DNA akaleeta ekibi tekaalimu, yava ku nsi nga takoze kibi. Teyakola. Kubanga kiri ekikikozesa tekyamuliimu. Bayibuli kyeva emwogerako nti ataamanya kibi. Teyamanya ki? Ataamanya kibi. Yafuuka ekibi ku lwaffe. Ataamanya kibi. Ataakola ku kibi. Yafuuka ekibi ku lwaffe. Bayibuli bwegamba, simanyi oba ekyo manyi ekitegeeza. Yafuuka ekibi. So si yafuuka omwonoonyi. Kiri kyayitawo ekya Yesu. Yafuukira ddala kibi. Lwaki? Kubanga bwe yali ku musaalaba e Gologoosa
awolaba ku musalaba bwe bamubamba, ebibi byensi eno yonna buli omu byeyalina, emigugu gye egy'ebibi byonna byamutikkibwa ne bimutikkibwa ne bimutikkibwa ne bimutikkibwa, nga bw'oddira omuntu n'omutikka ebisaaniiko ebyavunda ng'ate birimu n'amazzi, kwegamba n'obimutikka ku mutwe ne bimukulukutirako, naye atuuka ekiseera nga temukyamulaba, nga bwe mugenda okutunula mulaba maniwa ng'alina byamukulukutiddeko nga ye tokyamulaba, olaba ki? Maniwa. Olaba ebiddugala, olaba ebikyafu ebyamukulukutiddeko. Ekyo kyekyava ku Yesu. Bayibuli egambye ataamanya kibi, Bakolinso 2:5-21, ataamanya kibi yafuuka ekibi ku lwaffe. Bwe yali ku musalaba wali, ebibi by'ensi gye byakoma obungi byamukulukutirako nga tokyayinza mulaba, ng'olaba kibi. Ffe tulyoke tukole ki? Oluddako lugamba ffe tulyoke tufuuke obutuukirivu bwa Katonda. Manyi ensonga lwaki tokubye engalo, totegera Yesu kye yakukolera, totegera kye yakola. In other words, yatwala ekifo kyo, yeetikka ebibi byo. Bayibuli mbogerako mu Isaaya nti yatwala obuyinike bwaffe n'asitula ennaku zaffe. Naye twamulowooza nti yakubibwa, Isaaya 5:3, twamulowooza nti yakubibwa, yafumitibwa Katonda. Bwe twamulowooza ensi yamuŋŋoola buŋŋonzi, naye nga mazima galibe gati, omugugu gwe yali yeetikka tegwali gugwe, ebibi bye yeetikka tebyali bibi, byali bibi byo naye byange. Yayimirira mu kituli kubanga etteeka lyali ligambye empeera y'ekibi si kyabawulira, empeera y'ekibi. Kati gwe walina okufa ku lw'ebibi byo, nange nalina okufa ku lw'ebibi byange. Yesu n'asala onaga nti ebibi byabwe byonna babireete babintikke, byonna babintikke, nze nfe ku lwabwe. Ani awulira ngambeko nti amiina? Neyeetikka ennaku yo, neyeetikka ebibi byo, neyeetikka emisango gyo, neyeetikka bye wali wakola ebikuvunaanibwa. Buli kikolimo ekyali kugwe n'akyetikka, buli musango gwali gukuvunaanibwa n'agutwala. Tolaba nga oyeetaaga okwebaza? Tolaba nga tonnamuvunaana nnyo olw'ebyo by'atannakukolera? Weetaaga osooka omwebaze olw'ekyo kye yakukolera. Tolaba nga weetaaga osiime, osooka osiime kye yakola, then nga bw'olindirira by'atannakola. Church, we have to get the right concept of the salvation. Otherwise there is a lot of confusion going on. Abantu tebategeera bulokozi. Bali mu bulokozi balinga bali mu ddiini, bali mu bulokozi mwe bayombera, bali mu bulokozi mwe batambulira nga beemulugunya, balinga era abaana ba Isirayiri nga bali mu ddungu ekkanisa eri eyasooka, kubanga nabo balimerera okutegeera Mukama kye yabakolera, ne bamukakkanako ne bamweyombesa ne bamwemulugunyiriza. Kale otuleeta otya wano? Nze toteeta wano ng'ate kati eri tewaliyo ntaana, tewaliyo wujju, tewaliyo obutungulu. Kale otuleese wano byangeri ki bino by'otuleese? Musa, Katonda Musa gwakosa tubuzaabuza n'otulimba eri tewaliyo ntaana, kwemulugunya. Bayibuli gandi emisota ne gibaluma. Katulwaire emisota giri mu kuluma bantu lwa kwemulugunya. Buli olemerera okusiima Katonda olw'ekye yakukolera, obulamu bwe butambula nga yalumwa omusota. Emisota egimu giri economical, emirala giri spiritual, emirala giri emotional. Utambula mulamu ng'omusota gwakuluma. Lwaki? Walemerera okusiima Katonda olw'ekyo kye yakukolera n'olumwa emisota gy'omu ddungu. Bane Katonda alina feelings, ayagala omu appreciatinga. Sooka appreciatinga kye yakukolera. Think about that. Lowooza Katonda kye yakolera abaana ba Isirayiri. Titwagala biyitamu byonna kubanga biwanvu. The whole process was such a long one. Okutuuka okubajja mu mukono gwa Falaawo, ebyamagero bye yakola okubeekakasa nti yeye, ebyazingiramu n'okukola ekitakolwanga. Katonda bwe yayagala obbanunula n'okununula ebyabwe byonna bye baalina, kyamugwanira okutta ababereberye aba Misiri, eggwanga lyonna ne likaaba nga buli nnyumba mulimu omulambo, just for one reason, kununula abaana ba Isirayiri. Yabalaga omukono ogw'amaanyi, n'abalaga bw'abavaliwinga ne batuuka ku nnyanja, ennyanja n'agyawulamu bayitewo.
yakola ebyamagero ebitayogerekeka naye omuntu ye muntu, omuntu muzibu, abantu tuli bazibu. Tewayita kabanga kanene nga batandise dde omuvunaana emmere, bamuvunaana bamugana gyoli oba toliiyo, naye nga already yakola dde ebiraga nti gyali biyitirivu obungi, yali yakola dde ebiraga nga takyetaaga kweyongera kwekakasa nti gyali oba taliiyo. Bwinjagala ombulire sayansi ki, tekinologi ki, kakodyo ki akayawula ennyanja, ekisenge ky'amazzi ne kiyimirira eno n'ekisenge ekirala ne kiyimirira eno, ne muyita wakati nga mulinga bayita ku lukalu. Era obwire okyetaaga okwebuuza nti ani akoze ekyo? Naye omuntu ye muntu erabira mangu. Kabanga mpawe kaaga nga bayombedde dde amazzi, bagamba amazzi g'emaala manya gakaawa. Hati kati gwe gundi Musa naawe oba gwe ne Katonda omuli ku kinze sibategeera bulungi. Mwatuleeta ebintu bitegeerekeka oba taliyo oba gyali ffe tubuulire. Mwatujja eri ate eri waliyo obutungulu. Kale obutungulu bannange, kale obutungulu bakujja mukono gwa Falawo abadde akutuntuza, Falawo abadde abatemako emitwe, abadde abakola buli kyayagala, kati bayombera butungulu. Eri waliyo wujju, waliyo amatungulu, waliyo manyabiringanya, kakati mwatuleeta mbine ebintu tebitegereka bulungi byetulimu nga bayombye dda. Tewali kyanyiza Katonda ng'okulemererwa okwa appreciating omulimu omunene gwe yali yabakoledde ne batandika omuyombesa olw'obuntuntu. Kyewawona kye kinene, buno bw'oyombera bwe butono, buno obutannajja bwe butono, olere kye yamala okukolera kye kinene. Sooka osima ekyo kye yakola. Ani awulira ngambeko nti amiina? Olere kye yakolera kye kinene. Walirabyo otyo omwana gwe wasomesa n'omujja mu nasale paka ku university, osasude sente eziringa omutawaana. Semester bagiseera nga abakuguza ettaka, buli semester miliyoni 2 miliyoni 3, n'amala okusoma ne bamutikkira. Okay, n'agaana okuddamu okubuuza kubanga oluddewo omutegekera graduation party. N'agamba talabanga muntu atamwagala nga ggwe, talabanga muzadde atafaayo nga ggwe, ogaana otya okutegeka graduation party? N'omugana ye oyinamu amagezi agategeera nti oledde kye nasasula kye kinene nnyo, oyinamu amagezi agategeera nti graduation party gy'oyagala ogyagala lwakuba nakusomesa n'ograduatinga. Kati party yali badde luddawa ewatali graduation. Why don't you first appreciate ekyo kye baakukolera? Nyina yabitegera ngambeko nti amiina. Walirabye otya ng'omuntu gwe wajje mu kaabuyonjo fuuti 6 wakoze ekisoboka kyonna ne muweereza omugwa ne mumusikayo, n'omuleeta ewaka ne mumuyiira amazzi, ne mumunaaza ne mumuyiira omo, n'atereera n'atula wali ku katebe saawa 3 ne ziwera 3:15, n'atandika okukanula amaaso, nya n'atandika okuyomba. Nange naye zibyawo ne sibitegeera bulungi. Omuntu otulwano paka saawa meka nga tebanakuwa yadde breakfast. Maka ki muno breakfast? Omuntu omutuuze otya wano n'omubuuza naye otegeera nti wabadde mu ttooyi? Olinamu amagezi agategeera nti wakujje mu ttooyi. Singa okijjukira nti bakujje mu ttooyi ne bw'osiiba nga tolidde era walisigadde weebaza. Ani awulira ngambeko nti amiina? Abaana ba Mukama mweyigiriza okwebaza Mukama, muggyemu okwemulugunya. Bayibuli egamba etya nti sanyukira Mukama naye anaakuwa omutima gwo bye guyaayaanira. Kola otya? Sabuli egamba sanyukira Mukama naye anaakuwa omutima gwo bye guyaayaanira. N'olidde Katonda wamunyiigiranyiigira dda, n'agamusanyukira toyina, n'agamusiima toyina, neba bayimba gwe toyimba. Wali abantu bolaba mu kyaki nga munyiivu muzibu, abakulembera ettendo ne bagamba abayi tuyimbe nga ganyimba muki, bannange tukube engalo ng'agira ati nga gammwe mukube abaalidde, ffe tetunnalya mutuveeko mutwale eri akajanja kamu, muyimbira yampadde kiwano, ki kye yankoledde, n'ennyumba sinsasula ewaka.
n'abaana bange bakyatudde waka mwe muyimbe nga omulaba alina yeekabye munyiivu talaba nsonga lwaki yebaza Mukama. Wategeddeko nti ennyumba eyo etali nsasula ekunyiizizza, abalamu be bagisulamu, abafu abali emagombe tebeetaaga nnyumba. Abalamu be bakola batya? Abalamu be bagisulamu. Olw'okuba oli mulamu yensonga lwaki ogyetaaga. Wangi Yesu olabika nga aluddewo okufumbirwa, naye sookoleko okunyiiga, kubanga ate abaatuusedde emagombe bwe tebasuubira mbaga yonna, tebalina mbaga gye basuubira. Gwe nno ngaolimu akasuubira. Abafu tebafumbirwa. Bayibuli egamba nti abafu tebatendereza Mukama, kitegeeza n'okufumbirwa tebakola batya? Tebafumbirwa. Sooka weebaza Mukama olw'ekirabo eky'obulamu ekyoyina, kubanga kye kigenda okuyamba okufumbirwa. Otegera bye njogera? Naye musumba oyogera ebyo, okimanyi nti abaana bange batudde waka, sina school fees. Sooka weebaze Mukama olw'abaana, kuba ate wali atabalina. Gwe sooka weebaze Mukama olw'abaana nti olaba maama gwena ne ku baana abakunyiiza abatannasasula, gwe nno ng'obalina ate wali atabalina. Weebaze Mukama olw'abaana. Musumba oyogera ebyo, okimanyi nti omusajja ntabuseeko akomawo ng'atamidde, gwe nno ng'omulina atamiira. Wali n'atamiira nga ye tamulina. Banna abaana bano banna munanjogeza ebigambo ebizibu. Siima Katonda olw'ekyo ky'olina. Kola otya? Siima Katonda olw'ekyo ekitono kyo ky'alina, olyoke omukkirize, omuwe omwaganya okukyongerako kifuuke kinene. Tegeera kye wayingiramu. Wayingira mu bulokozi, wayingira mu kusimattuka, wawona. Wakola otya? Ekisingira ddala okututawanya butategeera konsepti ya bulokole, gyovulaba nga ngimazeeko budde nginnyonnyole, naawe osobole oginnyonnyolanga abalala, obabulira okulokoka kye kitegeeza. Tugenda kendeza akavuyo konna kali mu kanisa ne confusion yonna eriwo, kasita tunategeera obulokole kye kitegeeza. Ani awulira ngambeko nti amin? Bino byonna byennyonnyodde bwe bikulemanga okutegeera, oba bw'olemanga obyeyambisa okunnyonnyola omulala obulokole kye butegeeza, mutwale ku lyato lya Nuuwa, kubanga obulokozi obusooka gye tusooka okubulaba, ekinnyonnyola obulokozi ekitandikirwako, the right concept, genda otunulire eryato lya Nuuwa. That was the first church. Ye church eyasooka, lyato lya Nuuwa. Kyolabaawo kikulaga ekkanisa nga bwefaanana. Kyolaba mu lyato lya Nuuwa. Nuuwa bamugamba ku nsolo zonna ezaali ku nsi alondeko mmeka? Ensajja n'enki? So si ensajja n'ensajja, mutwale eri obugwagwa. Balonda nsajja naki? Era singa Nuuwa yali alonze ensajja na nsajja, ezo ensolo singa tewakyali. Ensolo singa zaali ebisiyaga ku olwo, ensajja negenda ku nsajja, eyo reesi yali badde eweddewo. Era bw'abanga yakoleramu ensobi ng'aliwo ensolo gye yaleeta ng'aleese ensajja na nsajja, ezo tezikyaliwo zaggwawo. Ezasobola okusavaivinga z'ensolo nga Nuuwa bwe yayingiza mu lyato yayingiza nsajja nanki, ezo zikyaliwo paka n'olwaleero. Olwo olulyo lukyaliwo paka n'olwaleero. Naye kangende ku kye mbadde njagala okwogera. Bamugamba ku nsolo ezaali ku nsi alondeko mmeka? Azingizeewa mu lyato. N'abantu baali 8 bokka baali abakkiriza. Buli nsolo, mbuzi 2, nkoko 2, embwa 2, pologoma 2, enjovu 2. Naye njagala otegeere nti ezo si ze nsolo zokka ezaali ku nsi. Waaliwo ensolo endala nyingi naye nga mu lyato mujyamu 2. Bwe tuleeta zonna eryato ttono. Baleeta mmeka? Si ze zaali zisinga obutuukirivu. Ezo ze baleeta. Bazireeta lwa kisa. Bazireeta lwaki? Ekyo kye kifaananyi ekisooka ekinnyonnyola grace.
ekinyonyola ekisa bazireeta si lwa butuukirivu bwazo, tebazireeta kuba ze zaali zisinga obuyigirize, sebazireeta kuba zaali zisinga obulamu, si lwakuba zaali zisinga olulyo, naye omusajja yagira bujuzi n'agamba eyo n'eyo zijje. Zino endala esigalo nziga nti ate olwaffe nambagamba mutusonyiwe tulina ka space katono. Zino ze baleeta bazireeta lwa kisa. Ekisa kyazikwata, ekisa kyazigwako nga naye bwe kyakugwako n'olokoka. Ani agamba nti amiina? Kyogamba gwe wali osinga obutuukirivu. Walibanga ne mu kika kyo waliwo abaali abalungirungiko ate nga gwe wali mubi nnyo. Sikulimba. Ye bali nga tanalokoka naye nga omulaba alina sapule mu bulago naye nga talina bigali wansi wa kitanda, si mubbi bambi nga tanalokoka ekisa tekinnamujjira. Ate laba Mukama bw'alina ekisa n'alondayo gwe ate yali mu ssabo n'agamba gwe obojja ate gwe n'olokoka. Ate oli ayali yadde n'okutuuka wayo tannakola atya, tannalokoka ekisa tekinnamujjira. Tolaba nga Mukama yakwagala nnyo okulokoka. Kisa, gamba nti kisa. For sure. Nze mu kika kyaffe waliyo bafaaza abatannalokoka. Kale olaba nga faaza atabeera wala nnyo na bulokole kubanga bayagenda ne mu seminaaliyo ng'alinako ka idea akatonotono. Ye yalibadde asooka okulokoka, si bwe gwalibadde. Naye osingana gwe yali omuyayi ng'onywa n'enjaga ate gwe walokoka, ate faaza atannalokoka. Ekyo si kisa. Ekyo si kisa. Gwe yali malaaya nga weetunda wali gwe n'olokoka n'osooka faaza. Ekyo si kisa. Faaza yali soose. Naye omulamu omusingana nga bambi tannabitegeera tebinamu bikulirwa, kisa tekinnamujjira. Ate gwe yali omuyayi n'olokoka, ekyo kibayita ekisa. Oba okubira Yesu ngalo zikube zinoge ng'omwebaza ekisa ekyakulokola. Gambako nti amiina. Nze sometimes ngenda netunulira nga mbuulira enjiri nengamba banaye kati ate oba bino kyajja kitya. Bale ebintu nabyo byetumiikiriza. Of all people nemba nga ate nze mbuulira kubanga ne bwe nali nkula saasomako yadde obuseminaaliyo ne qualification ezisoma obuseminaaliyo saazirina kubanga maama wange ne taata tebaali bampeta. Ekyo kyokka kikugjamu. So he was far away from that. Sagendako kati gondo yadde bukalasi nti oba waakiri naafuuka omubulaaza n'ekyo obubulaaza kyandi wala n'ekyo obugundi obufaaza kyali wala. Simanyi owulira kugamba kyekimu ku bintu byesaalootako nti ate ndibeera omubulizi w'enjiri. Kati nange nandanga ndi ku kitundu nenga ne bannaye kati nze ate yali omuyaayi ate oba ebyokubulira enjiri byayingiramu bitya. Kisa kiki? Kisa. Mwabaali ab'amawanga, mwabaali nga mubooleddwa, mwabaali ewala n'okusaasira. Buli omu ku muwana ali wano omanyi sitooleyo. Buli omu omanyi engeri gye weetundanga mu bannange, omanyi engeri enjaye gye wanywa okuba ndi kati gwe otudde wano ku ssaawa eno. Ekyo kisa. Mukubire engalo ga zino gwe mugambe Yesu weebala olw'ekisa. Ate wulira noba nga ate kati obitegeera nnyo n'okusinga bagenda e Katigondo n'okusinga bagenda mu seminaaliyo noba nga obitegeera ebyaddala n'obitegeera ddala. Ennaku ezo twalina emikolo gy'ekika ngenda okuba nga barelativu bange bafaaza tuli awo ngenda okuba nga bebbirira mpolampola nga bayingira bayingidde saategeera kye bagenze kola. Ngenda basanga nga bakutte zirubeere empanvu bwezi bali mu kwekamirira enguulire nga nti ayi Mukama Katonda ate ffe nga watuyamba nnyo. Ate faaza abadde wali mu lujja asoma emmisa ate kati yalina lubeere ennene yenkanidde wano kubanga bambi babisoma busome ne babitegeerategeerako naye tebannabitegeera. Kati gwe wabitegeera otya? Kisa. Kiki ekyo? Kisa. Ekyo kyekyali mu lyato lya Nuuwa. Ensolo ze baalonda tezaalina qualification yonna, bazilonda lwa kisa. Naye kati kankulingizeeko mu lyato. Olaba otya nsolo gwe gye baleese mu lyato ng'oli aweya nti endala zonna zisigadde ziri mu kutotoogana mu mazzi
n'emirambo nga mugiraba mulingiza mu bulirisa, emirambo gy'ensolo endala zinne waazo nga giri mu kubayita kaawo zaafudde amazzi nga gw'oli mu lyato. Nze mbuuza, oyongeza malala oba oyongera kwetowaza? N'olingiza mu kadirisa ng'ensolo endala ziyengeeta ku mazzi, amazzi gazisse, gwe nomanya nti ekyakuwonyeza kuba nti oli munda mu lyato. Oyongera malala, oyongera kubanja. Mbulira olwo mulyoka osinzira ali mu lyato nga Nuuwa tetukutegeera, wakatuleetedde wante tunnalya. Lyato lya kika kirino mwe tuli, lyato ekikula kirino. Abantu nobaleeta mu lyato nga tewali nteekateeka, wali badde oteekateekawo nteekateeka, tuli wano omuddo tegutumala. Mbadde ngamba oyongera kukakkana nakwetowaza bw'olengera ekibadde ku nsolo ziri endala ezitayingidde mu lyato, gwe gy'okoma okusiima kino ekyakukoleddwa noga nti owaayi musajja wanaatuweera amalagala anaakola atya, anaatuwa wanaatuweera ekyokulya kasita yatuwonyeza kiri ekinene, emmere weenejjira eneekola etya, enejja. Kubanga osiima kiri ekinene ekyakukoleddwa, musiimeeko ekinene ekyabakolerwa. Ekirala, muvaluwinge we muli, valuwinga wooli. Ngamba mubulokozi, valuwinga obulokozi, bukume nga kalira ka mwana, bukume ng'ekyobugagga kyo, bukume ng'ekyomuwendo kyo. Wooli wuliranga ovaluwingawo, wuliranga osiimawo. Naye olaba otya nga gwe ensolo eri mu lyato lya Nuuwa, kubanga bakuwaana nti gwe totuuliraawo, ovudde eri ebweru nga bakuyita kapa, gwe kapa omulimu gwo kulya mmese. Kati oyagala kwolesa ekikula kye ekyokulya emmese n'amaddu go gonna oyagala kwolesa mu lyato lya Nuuwa, oli mu kumaga amaga emmese eziriwo. Ate Nuuwa yaleese emmese z'emmeka? Alina mu bbiri zokka, wabula gwe oyagala kulyaako emu. Era oli muli ozitigomya ogigobaga, nze ndi muli wa mmese n'okumanya bammanyi, era yandeeta ategedde nti nze ndi muli wa mmese, bw'ogigoba nja kulya. Bana tewabaawo mize gy'osiba ku mpagi n'oga ndi wadde ndi kapa bantenda okulya emmese, naye wano mu lyato we tuli kanneetowazeeko, kanzikakkane omululu gwange kangusibe ku mpagi, kanfuuke ng'atalyanga ku mmese yonna. Gamba ne bakune ntegeera wooli, mugambe tegeera wooli, era otegeere bye bakolerawo ne bye batakolerawo. Kubanga bakujja eri ebweru ng'olingo omanyiddwa nnyo mu kulya embuzi, mbugwe n'embuzi timulabagana oba olina ogirya. Muneeri ebweru yonna bakuwaananga nti gw'oli mpiso teyeesigamwa, gw'olina okulya embuzi. Embuzi Nuuwa ayinawo mmeka? Yaleese za survival, yaleese luli olufikawo, wabula gwe mwamingo, kubanga wava eri ebweru nga gwe tolabaganako na mbuzi obeera olina ogirya. Kati oli muli ogigoba emisinde. Nuuwa agenda kuleka mu lyato, ajja kukwata akukasuke mu mataba, kubanga obuliddwa discipline. Ate nga wano we tuli mu lyato bakuuma discipline. Amaddu go wano mu lyato, amaddu ogasiba ku mpagi. Ngambira neiba nti mwami gwe, mugambe neiba oba mukyalo bamugendi ow'Oluganda, wadde bakutenda okulya embuzi, amaddu go gasibe ku mpagi. Amaddu gasibe kuki? Obulokole butambula na kwerekereza, waliwo byolaba n'okireka. Waliwo byolaba n'okola otya? N'okireka, n'okita, n'okyesonyiwa. Kasita ovaluwinga wano wooli, bakuleeta buleesi eri amataba gaali badde gakutta dda. Wano wooli si gwe ofugawo, si wawo.
wano beerawo n'okutya n'okukankana. Bayibuli egamba mukolerenga obulokozi bwammwe n'okutya n'okukankana. Obulokole bwa appreciating busiime nga buli naku osiima oyo ayakutaasa yakuwonya, era otegere nti oli mu lyato, otegere nti ebweru waliyo amataba, era wano woli osiimewo otegere nti oliwo lwa kisa. Ebyo bonoobitegera togenda kumala gagwa, togenda kugwa. Number 1, ogenda kwebaza Mukama buli lunaku, ogenda ku appreciatinga Mukama buli lunaku. Togenda kukola fujjo mu bulokole, tojja kulikola kubanga ojja kutegeera nti wano oliwo lwa kisa. Ate bwe banakasuka bajja kuba bakasuse bubi, bajja kukasuka ewaze. Siima kino kye wayingiramu nga bw'olinda ebitannajja. Bayibuli egamba musooke munoonye obwakabaka bwa Katonda n'obutuukirivu bwe, kati olwo n'ebirala byonna bino bye musabira, emmotoka, ennyumba, obufumbo, visa, wangi, byonna bigenda bongerwako. Bigenda kola bitya? Naye sooka osime kino ekinene ekyakukolerwa. Era wejjemu endowooza egamba nti wateekwa okubaawo exchange, mbu walokoka bateekwa okubaako kye bakusasula olw'obulokozi. Nedda, gwe si gwe obanja Mukama, Mukama yabanja gwe. Mukama yakola atya? Yesu yasasula n'akugula, kati yabanja gwe. Ebirala byonna byagenda okwongerako agenda byongerako lwakuba akwagala. Bayibuli kyevudde egamba musanyukire, nti gwe sanyukira Mukama. Kola otya? Sanyukira Mukama, naye anaakuwa omutima gwo bye guyayaanira. Omukama bampeera omukisa. Yimirira, 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 yimirira. Oba omukubira engalo zikube zinogere ddala. Ani awulira agambeko nti amiina? Mumanyi lwaki kati enjiri yazzaawo? Tuli mu nnaku zisembayo, okugwa kungi nnyo, era bonna abaalokoka nga tebabitegedde bagenda kugwa bonna. Buli ayafuna concept enkyamu ku lw'okulokoka, ayabitegeera obukyamu agenda kwesitala agwe. Bino bigenda kusigalamu abo bokka abaabitegeera. Abataabitegera bigenda balona. Nkiddemu obulokole bwe bulaga bugenda wakambwe bwalingiramu ne persecution. Oba badde tokimanyi, bwandiyingiramu okuteeka emmundu ku mutwe, olina gamba weegaana Yesu. Kati bw'oba abiyingiramu nga tewabitegeera, Yesu ogenda musesema, ogenda tereka pu, sinagafiira bwereere. Yesu ewammwe waawo. Bigenda kusigala mu bantu bokka abataabitegera. Buli ayalokoka olw'akacyamuko, buli ayalokoka olw'ebidongo, buli ayalokoka olw'ebisuubizo bye bamugamba, buli ayalokoka olw'ekintu ekirala agenda kwesitala. Bigenda kusigala mu abo bokka abaategeera obulokozi. Teekagula emikono gyo gamba nti ayi Yesu onyambe, nyongera okutegeera, nyongera okukumanya. Nyamba Yesu, nyongera okukumanya. Olwaleero nkwebaza olw'ekyo kye wankolera. Wanyamba nnyo okunfiirira, okutwala ekifo kyange, okwetika ebibi byange, okwetika omusango gwange, okuvunaanibwa ku lwange, n'otuuka n'okufa ku lwange. Nze nali nteekwa okufa ku lw'ebibi byange, okufa emirundi ebiri. Naye nkwebaza kubanga okufa okw'emirembe n'emirembe okwo wakumponya bwe wafa ku lwange. Weebale olw'ekyo kye wankolera, era nzikiriza nga gwayantandikako ogenda kummaliriza, gwayandokola onnyinako pulaani. Weebale Mukama olw'omuwendo gwonna gwe wansasulira. Manyi nga n'ebyotannakola ogenda kubikola. Nyamba okusigala nga ndi mwetowaze mu lyato wano, kubanga ebweru waliyo okufa. Nyamba nsigale mu lyato nga ndi mwetowaze mu linnya erya Yesu. Amiina. Oba okuba engalo nga za Yesu zikube n'okunoga zinoge.